Ali ku Mabilis Herbal Products nkubuuzaako Senga w'abaserebu Senga nannyini birungu. Tewerabira nti Senga nannyini birungu akola ku nsonga z'abaami n'abakyala. Abaami abatamalaako bulungi, ab'enyuma mu sayizi, abakyala abatalina mazzi, abatagenda nakakande, weetaaga kukola ttama, oyagala kaswitena, kirungo okikole kimmuke, omwami oyagala kalooko. Jangu olookinge mukyala wo ayenda kwono n'oli. Omulookingira wantu wamu nga tagenda kuddamu kwenda. Naye abasajja waliwo ensonga ezirimu abakyala, naddala abakyala abali mu bintu eby'omukwano bineeno nga baakabiyingirira, tannabafuna bufumbo naye asuubira nti alina omuntu omutuufu oyo gw'asobola okubeera naye, naye ng'ate gw'asuubira ye si byaliko. Abaami ka mbabuuza ekibuuzo, lwaki okola ekintu nga tonnaba kwetegeka? Mukola ebintu byemmwe nga temunnaba kwetegeka. Okulowooza okukola ekintu sooka omale okweteekateeka, kubanga omulimu gw'otandise okukola guzaala, mubeeramu ebiguvaamu. Ki ekikutwala okukwana omukyala ng'ate okimanyi gwe nga ggwe omuntu tonnatuusa kuwasa, tonnatuusa kuzaala, tonnatuusa kuyingira mu bintu bya mukwano? Okyabeera wamwe, okyasoma, kugamba okyalina ebikwetaagisa okumaliriza. Lwaki tosooka n'omaliriza ng'ebyo ebintu n'oyingirira kiri ekintu ekirala? Lwaki n'ekintu nkivuddeyo nzize nkyogereko, abaami mumenya nnyo emitima gy'abakyala. N'obeera awo ne mweyagalira ebbanga eddene, myaka 3, myaka 2, naye nga mwana muwala akulinze tayagala kudisappointinga, tayagala kukiitinga eri musajja mulala yenna. Amanyi wooli, because naawe omulaga nti oli musajja mutuufu yeggwe, buli kimu kyonna kyonna kyokola kyekyo. Naye ate mutuuka kwogera ku nsonga zammwe ezibatwala mu maaso nti ate mwami munange tukozesa okukola famire, tutandikire wakati okwezimba. Nga wobimanyi wali tekirowoozo kye ate n'onyiiga nti nze munnange sinnatuusa, ate nkyalina okukola bino, ate n'ekirala bazadde bange banandaba batya nga mpasizza, ate nze baganda bange bajja kwogerayo bati. Lwaki tosooka n'omaliriza ebintu ebyo n'olyoka oyingirira ate kineeno? Sooka kimu kiggwe olyoka oyingirire n'ekirala. Ekyo kimenya nnyo abakyala. Jjukira omalidde ebbanga lye lyandifuniddemu omuntu oyo omutuufu anaamuwasa. Agobye buli omu yenna yenna abadde amusala mu maaso because of you. Amanyi wooli, amanyi takyalina kye yeetaaga kubanga okola ki? Wooli. So nze ngamba abasajja mukyuseemu mu ngeri gye mukolamu ebintu byammwe. Bw'oba tonnabeera ready kukola kintu, omuntu mugambirewo nti munnange nze nno nkukwana naye njagala toyagaleko bweyagazi, tukole ki? Tukireke awo. Nze nno nkukwana naye life yange eyimiridde bweti ne bweti ne bweti ne bweti ne bweti. Kisingako okukimusuulako obusuuzi. Gwe olw'okuba wakiyina mu mutima gwo ng'okitandika, ye nga takiyina, laba bw'omuseetinga n'omugisa bulungi nnyo obwongo bwe n'obukwata n'obuteeka wamu, ate n'otuuka mu ssaawa esembayo n'oyagala okole ki? Okiveemu ng'oyagala okireke buli ssaawa. Njagala okimanye nti bw'oba otandise ebintu by'omukwano bineeno, bw'oba oyingidde mu mukwano n'omuntu tomalanga gamusuulawo. Ayinza okufa because of you. Ayinza okutabuka omutwe. Abantu ababeera ebutabika tebaabaluga bulozi. Just yafuna kintu nekimusukkako n'atandika okukola ebitakola ki? Ebitategeereka okukakana ng'agenze mu ki? Ebutabika bamututte mu laabu, mu lihaabu. Okitegeera? Kubanga gw'okoze eki? Gw'obireese. Tokyalinga bwongo bwa muntu. Togezaako kufuula muntu oyo kiteetaagisa. Kubanga abantu abo weebato be bantu b'osanga nga ye ekintu kye wamutuusaako atandise kwagala ono n'oli. N'atalina kyagenda kumuyamba, n'atalina kyagenda mukolera. Ng'agamba bugambise olw'okuba alina obwongo bwe we bwashootingira awo, kati takyalina kimu kyonna kyakola ki? Kyalowooza. Njagala okimanye nti w'oba okoze ekyo ekintu oba ng'obikola ebyo ebintu, oba oyonoonye life y'omuntu oyo. Bw'oba oyagala okukyawa omuntu, oba bw'oba toli ready n'ebyo bigenda mu maaso, funa engeri gy'okivaamu mpola mpola naye nga tokyalinze.
twakikubawo olumuno nga bu oyinza okutula omuntu naye nga kyennyo gwe wabireeta ate gwe oyagala obistopinga okimutaddemu bulungi ennyo akyagadde kimunyumidde so abaami bw'oba opulayinga geemu weetyo mbi nnyo era nsaba ababikola mukole eki mukyuseemu omuntu oba togenda mwagala byabufumbo mugambe si byabufumbo nkwagalako bwagazi tukole ki twete zo tewali asobola kukola kikukikkiriza nga okimugambye abakyala naye to be honest okimugamba timunnange kino bwe kinewe kiti olema ate kumumenya muki mu luvannyuma kumukutula mutima kumweta myansi eno kutuuka gamba nti n'abasajja bakola ki bantama so bamikwana abaami ndowooza ensonga eyo mugitegedde ensonga eyo eruma nnyo abakyala naddala nga akwagadde jjukira nti omukyala waba ayagala aba ayagadde ate baba takwagala batakola ki aba takwagala nze senga nanyini birungo senga abaserebu ndi mulago ku biopozi nekyaki yakakande bwensangibwa gwe omwami eyenyuma mu saizi omwami atamalako bulungi nnyo mu nsonga ez'omu kisenge jangu obeere ng'ate ofuna eddagala we liri likolerawo lunaku lumu oba okoze ekisaawa emu oba okola teweerayikira nti ate ngenda tandika nti omukyala nguddeko bugwe bwetira bwitizi wange nze nja kuwa eddagala omukyala talina mazzi na eddagala ly'amazzi express likola ki weeriri jangu nja kuba nsobola okukolako bulungi nnyo amazzi g'ofune owomere omusajja wo byonna biterere bulungi ensonga z'omusengi jjukira nti gy'okoma okupakeginga akaduukaako ne kabeeramu ebirungo ne kabeeramu buli kimu naawe gy'okoma okufuna buli kyosaba nga bakola ki nga baleeta 0704377339 teweerabira nti gwe wenna ali ewala nti delivery bintu bisobola okutuukako tukola delivery gwobeera beezeeyo gy'oli n'ogamba senga nze kino nakino ng'oyitidde ku whatsapp yange okozesa namba ya Airtel twogera nenkunyonyola nonyinyonyola nenkujjanjabira gy'oli ebintu bino bikola ki ne bikutuukako mubeere bulungi mweraba